Omunnayuganda ava London yesunga agamba nti ebintu ebyo kituufu biri mu ŋŋambo ti omuntu wakusanga oluwombo lw'enkoko oba oluwombo lw'ennyama olimu ekinyeebwa ku Uganda Airline. Ekyo kibuuzo kikulu ng'ate kinsanyusizza nnyo kuba naye bannayuganda kubanga basuubirako byabwe ekyejo kugamba ate oluusiga netuna ne ngamba nti era ekyejo mulina kikolera ku nnyonyi yammwe. Ejjuni weeriri ejjuni mbadde zinaddira bano nalyo liri triki liri mu ttubula lyaki omanyi tubers ezo tubers nzibu zikyusaamu kkala kati bagenda babuuzaako mu Luganda babaaniriza ekyo bagenda kukikola. Luganda twogera Luganda ku nnyonyi kuli andi kati kuliko n'abatamanyi Luganda kati tulina okugiragira bo bagamba bagenda okusingako obungi. Ennyonyi eno ejja kusimbulwa ku makya ssaawa 3 ku Sande nga 18 ejja okusimbula kiro nonna ku makya ssaawa 3 kuba bw'otunuulira nga bwe twategese tutegese Sande Tuesday Wednesday ne Friday ennaku 4 mu wiiki. Kiki tuwonyeza Munnayuganda? Tuwonyeza Munnayuganda time tutadde tukomyezaawo ssente oba time mu nsawo ze kyetumuwonyeza nti tuteekeko ku nnyimba zaffe kyetwagala tuziteekeko then price egende ngekola ki ngeyambuka. So kyogezaako kugamba abayimbi bakalubiriza nnyo ne ba artist bakalubiriza nnyo content waabwe okumuteeka ku Uganda Airline. Kati omuzungu kubanga nze sinze kukontaktinga esimu kasyakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira mu nsi ez'enjawulo. Tusinzidde mu ggwanga Uganda otusinzidde okubanga olunaku olwaleero oba oliawo tukulabira. Simanyi mbeera ki mwoli naye ffe wano mu ggwanga Uganda tuli basanyufu oba oliawo. For the very first time Uganda Airline egenda kubanga eflyinga okuva e Uganda ng'ejja London. Abamu ku abo abatambuddeko abazzeeko e London mumanyi ennyonyi z'ebiwagu kye zikola. Nova wano e Uganda n'ogwe Netherlands oba nova wano n'ogwe Belgium abamu ku ffe abazzeeko e London owulira nga bikumenya owulira nga oba oliawo obudde obulala bw'olinda okulinnya ennyonyi endala ekutuusa gy'olaga bikumenya. So olunaku olwaleero bantu bangi bazze baŋŋamba mu inbox nga Allen Cruise sooka otutangaazeemu bulungi ebya Uganda Airline buli omu azze ayogera bibye. Bazze batugamba guno omwaka ejja neetajja guli omwaka ejja neetajja. So this time round nasazeewo n'entambula ebigere ndi wano ku offices za Uganda Airline wano e Nakasero wensinzidde olunaku olwaleero era nga omukyala gwendi naye ye PR agenda okubanga ate atunnyonnyola olunaku olwaleero ekituufu kyeki tuleke biwulira mu mbu tuleke okugamba nti twawulidde twalabye tetwakakasizza batugamba ebyo byonna bigenda kuvaawo olunaku olwaleero kigenda confirmingibwa dates za settingiddwa dda era mu Abannayuganda abanayagala okubanga mujja Abannayuganda abali e London abaagala okujja e Kampala kigenda kubanga straight up ova London ojja wano ova Uganda ojja eyo namwe abategesi b'ebivvulu naddala abatera okutwala abayimbi baffe e London ekintu kitereddemukko oba oliawo tugenda kufuna ku buweerero olunaku olwaleero we tuli wano ku Uganda Airline ndi n'omukyala PR agenda kuba atubuuzaako n'oluvannyuma tweyanjulire mutegeere kiti ki mwayogerera oba mwasinzira okubanga atunnyonnyolera tusanyusa okulaba nnyabo. Kale sebo webale nnyo
tukyazaako ku mukutu gwo. Amina. Tweyanzizza. Amina sebo. Amina nyabo. Sorry. Oli mukyala musiramu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Weekend yennyini. Maybe kane yanjule. Yes. Amanya gange nze Rahim Shakila. Rahim Shakira. Shakila with an L. Oh, Shakira. Shakila. Yes. Hey. Okay. Yes. Lama. Nze njogerera ekitongole ekya Uganda Airlines. Oba mpeereza. Mpeereza ku Uganda Airlines. Olwekiti kyoyagala okunteekamu. Naye nze nkwatagana n'emirimu ejizza abantu. N'okubakumaakuma. Then also n'obbagaza ennyonyi yaabwe kubanga yaffe ffenna. Yaffe, yes. Kubanga omusolo gwaffe gwe gwagiteekawo. Weewaawo oluusi gwe gugiyimirizaawo oluusi. So tusaanidde tuwe bannayuganda ekitiibwa ekibajaamu. Njagala osooka okwebaza oli smart. Weebale nnyo weebalidde kubanga ate oyambala bulungi. Omanyi ebiva mu muntu tusooka ne tubirabaana ebweru. So kyogenda okwogerera naffe tusooka ne tutandika Madamu Shakira gwe tulina ano olunaku olwaleero. So omukulu Cruz obadde oyagala kyoyagala okuyisaawo naye tweyanziza nnyo nti oli smart. Tweyanziza. Faamu abalinye ku Uganda Airlines nagifunamukko buzibu. Ngirinyeeko nga ngenda ginfluencingirako nga ngenda e Sudan. I think ne South Africa. Teyakuyisa bubi. Waliwo omukyala waliwo mita Madam Doreen. Yampa omukisa ogwo. Nengitambulirakokko so sinyonyi mbi. Ku lwange ng'omuntu wamanye bannayuganda ennaku zino buli omu akyusa ebigambo naye ekirundi kya byonna tukulina ano olunaku olwaliro. Amawulire mwebale gatuwa. Era twagabawadde ssebuna namwe mwebale gasaasaanya. Gatuuse bulungi okujjako nti mwabaddemu awo ku weekend nga bwe walabye. Ab'ebigambo byabwe bwe beesaawo. Naye naawe olabanga kyabadde nga tekiva mu mutima mulungi. Ebigambo ebyo ebyayise tebyabadde omuzungu kyayita authentic. Kubanga nawe walaba wetwalanga minisita waffe omukulu yakola ki? Nange nali sisobola kulanga luutu nnene ngwekyo. Naye ate nawe olabagana amawulire gye gaava tegaava mu kifo kigumidde nti kivudde oba ku kitebe kivaawa mu kitongole gundi kyansi bweti. So naffe gye twali tutudde twewuunya nnyo nti omutima guno bwe guti gukyaliyo mu nsi omubi bwe guti. Naye sisuubira nti bannayuganda basobola okukola kintu ekityo. Amina. Madam Shakila, twetaaga okumanya from the horse's mouth. Abannayuganda abali e London oba abannayuganda abatambula nga bagenda mu ggwanga erya Bungereza beetaaga okumanya ku lugendo luno lutandika ddi era nnaku ki budde ki era kituufu kuba eriyo ffe abamu abatufollowinga nga tebalaba na mikutu mirala nga ye abeera ku mukutu gwange kwalindira buli kimu. So twetaaga okutuwa olugendo luno lutandika ddi ssaawa ziba mmeka ebintu bwebityo tumanyi. Kale olugendo luno olunaku balulangirira lwa May oba mu Gwokutaano nga 18. Ogwokutaano nga 18. Kati twategese olugendo luno nti tutambule kiro. Ennyonyi zino zirina kuba za kiro. Naye ku lw'olubukulu bw'olugendo luno ennyonyi eno ejja kusimbulwa ku makya ssaawa 3 ku Sande nga 18 ejja okusimbula kiro nonna ku makya ssaawa 3 kuba bw'otunuulira nga bwe twategese tutegese Sunday, Tuesday, Wednesday ne Friday. Ennaku nnya mu wiiki. Ogambye? Sunday, Tuesday, Wednesday ne Friday. Kati gwe bwe tuba tuva eno
mu Uganda ekiro ng'ojja kudda enkeera ki ku makya okitegedde ekintu ekyo kubanga olugendo lwa ssaawa 8 hours. Yes. So ku lunaku olwo engeri nga bw'omanyi ebikujjuko bijja kuba bingi. High Commissioner, Minisita, bannamawulire ne tusalawo nammwe ab'ebifaananyi abagala ebifaananyi tulukole nga lwakumakya. Bakukoma kuba bifaananyi oba bagenda genderako? Kati mbadde nsaba tusooke tusimbewo akati awo. Kubanga boogeddeko era mbadde manyi tubamala okukuba ebifaananyi bakulinnya kuli kugenderako kulaba kiggwa kiti eri emitala w'amayanja gibalaze. Bannamawulire banadda. Sikiwa. Tugende mu maaso. Kati bwe tunaatuuka eri actually before that tulina bye tutegese wano nga bwe walabye launch bwe yabadde ndowooza nawe wagirabye. Nagirabye. Yabadde y'amaanyi. Olaba kye yakoze ensi. Era awo tujja nawo tuukawo. Kati bwe tuvaawo waliwo akabaga ate British High Commission kekoze eki keteeseteese nga minisita wa Africa owe UK agenda kujja wano next week. Minisita wa Africa owe UK olabye tugenda okubeerawo. Kati ajje wano ate ekintu akole ki abeeko n'engeri gyakibugumyamu okubalaga nti kintu kiri serious. Era bategese akabaga kanene nnyo, reception nnene nnyo yakutuyozaayoza. Wow. Ajja next week ebyo ne bimujja biraba. Kati bwe tuvaawo tugenda tegekayo kye bayita Uganda UK Business Forum. Tyegenda kusengeka ensonga ezirambulula lwaki UK. Ate lwaki ruutu eyo mulindwa nnyo. Eyo foramu egenda tuulawa? Wano Kampala. Tukyali Kampala. Webale nnyo. Anti kati nkulaga build up togamba nti Uganda Airlines eri mu muzannyo. Kati twagala kulaga linkage nti tetuli just for just nti tubatwala butwazi UK. Mu lukuŋŋaana olwo tugenda kuyita abantu abalina kye beekolera, abalimi, emwanyi zaabwe, abalina obutunda, abalina vegetables, ab'amatooke. Kwegamba olina gwe kyokola ki kyoyagala okutwala UK. Awo nkutteko. Kati nkubuulire nti ffe tulina berry capacity ya ttaani bwe banga temujjuzizaamu bisawo byammwe na migugu gyammwe 3. Kati gwe leeta ebimuli, leeta ebyennyanja, leeta obutunda, biriŋŋanya, matooke, entula, matooke, emmwanyi. Naye ate twali tugamba tuve mu muzannyo guli. Ebintu bino tandika obikola ki? Obiteeka ku mutindo, omuzungu kyayita value addition. Emmwanyi eno tugitwalayo nga bweri. Kaza, wedda we twalinga twogerera agriculture nga tuyita oyite through wet processing eyo ozikaze bulungi oziteeka ku mutindo oli omuntu gyazaagalirako eri. Aye n'ekirala kye twagala okusomesa nti omanye regimes eza exportation ezeri. Kubanga twali tukola n'abantu nga bapasaidi, horticulture associations ezo, ba exporters, Uganda Export Promotion Board, twali tukola ne gundi UCDA, ne Ministry of Trade. Tubalage nti olina kupackaging otya ebintu byo bino. Kye tuyita ennaku zino eco-labeling nti packaging ate olabelinze otya olage nti no kino ekintu kiri organic. Sikwata tooke nomala mu kifuluusi. Laga nti tetuteekako bidagalalagala bino. Laga nti Uganda nsi yo Mukama yagiwa nti ebintu byemeza ki byokka. So twayakulaga nti n'abantu mufeeyo okusustaininga market, mubeere ne capacity, mubeere nga mulina consistency nti gwe kunakufunira akatale k'emmwanyi oba biriŋŋanya oba emmwanyi tojja kusupplyinga lumu ofune ssente zaato okiveeko. Otandika okukola ki? Obeere ng'oli consistent.
bw'oba otwala ennaanansi n'ovacado biri bitya how routinely emiyembe has ovacado ebintu tuba bityo so eyo egenda kubanga connect business connect nti twogere ku capacity gye tulina eya beli olubuto lw'ennyonyi olulaba tuyita beli capacity nti otaddemu ki sente meka kiro oyogedde naani yo partnerinze naani yo opportunity ziriwa weewaawo oyinza okugamba nti no kale ebintu bino biteeke ne Lagos obitwale Lagos obitwale India obitwale Accra Ghana gye tugenda okugula obitwale South Africa obitwale Abuja opportunity ezo nazo zigenda kwera unlocked muki mu forum eno n'ekirala kyagala kutapinga into tourism tuzimbye tutya tourism yaffe kubanga oluusi nammwe bannamawulire ekintu kino mwe musinza okyonoona okusasamaza tutya olaba okusasamaza kuno bw'osasamaza kati gwe kaŋŋambe cruise weekoledde ozimbyeyo ka Airbnb ko okataddewa ku channel yo katunzi waliyo oli tourist alabye n'abookinga bw'okubayo amawulire agasasamaza omusajja akola ki ng'asazaamu ani abafiirwa so tugamba nti naffe kati tutwala kutumbula ki tourism gwesooka otutunuulire waliwo ensi z'olaba nga tizina kyetuzitunda naye ng'abantu bakola ki bagendayo naye ffe wano ffe abalina kyetutunda oyina empologoma oyina leopard oyina kirayiri nayo oyina waterfalls ezirina amaanyi ezikola n'amasannyalaze oyina enkuba seasons z'enkuba oyina ebibala you have the sweetest pineapple bananas ezisinga obuwoomu mu nsi yonna oyina kyebwekoleddewo so we are saying that twagala tu unlocking a potential lwaki naffe tetufuna destination weddings kati awo wennyini wenjagala okulaba oba nkutegedde bulungi Madam Shakira tulina abalimi abalima amatooke na large scale tulina abalima emiyembe na large scale bino nalina bibala era oba oli awo ensi yonna yali etaaze okulaba ku nanasi ze Uganda ngenzeeko era nendya ku nanasi n'olaba ebintu nga really si birungi tuli mu kutunuulira omulimi alowooza nti okuteeka ekintu ku Uganda Airline ekibala kyange ne bakitwala e London sisobola mu forum eno egenda okutuula bigenda kuba bya bwereere bigenda kuba bya by invites ye ekyokubiri yo omulimi oyo agenda tegeera ati nina kabeji zange nalimye nina ennyanya zange nalimye naye twalayo Madam Shakira ng'agamba gwe guno omukisa ogw'omulimi naawe osobola okulaga ki ky'olinawo n'ebintu byo nze ngenda bitwala ntya bireka birimu oluzungu lungi kituufu era Luganda si lwe lwanaakozesa olwo lwaffe lweno bagenda kukozesa kubanga abazungu bajja kubaamu so tubale twagala olulimi olusobola otugatta naye tubale tugamba kati tusobola okuyitira mu channels nga gwe n'ojja n'okola gondiyo live n'okasukayo ne tukola link ku YouTube ne tukitera ku all our social media bagita bata mitimbagano oli n'abatapingako n'aba asobola okukola ki tulina TV zaffe zino mainstream era nazo tugenda kukola live link ezikasukeyo n'amawulire tugamba agakawungeezi agasamusamu gajjako nawo gakola highlights tujja kuba nazo tukasukayo ku era mainstream social media empapula zijja kufulumya radio zijja kufulumya ebifudde but most importantly bw'ofollowinga link eyo obeera ofollowinga ki kyeboogerako ate n'abakulu mu finance basiimye nti bajja kujja bayongereko balage enteekateeka opportunities ki omuntu wa wansi zasobola okuganyulwamu eno route gavumenti kyetadde nti bw'oba oli mu tourism mweno budget yakolebwa ggwe bw'oba oli mu technology mu abaana abayiiya abavubuka abayiiya abali mu innovation mu technology chance yammwe okukola ebintu bwe biti oba okufunamu yawaggulu nnyo abantu abali mu agriculture they stand a big chance abantu abali mu tourism
era bw'otunuulira ensengeka ze baateekawo mu banks nga zitwala development banks ezo UDBs baladdemuko ssente z'abantu abali mu tourism tibagende bafuneyo loans ennungi basobole okukwasaganya emirimu gyabwe so ffe twagala kulaga kati connectivity eno gye tutaddewo UK ne direct flight kankubuulire teweri kikuba direct flight nze nkugambye twateekawo olaayo twatandika Nigeria ng'osooka kwetooloola naye twateekawo ne tugiteesawo Airbus musaawa ezo 3 oba 3 depending ku mpewo engeri gye ziba ziswinginga ki tails so tugamba nti kati luli obadde weetala noweetala olusi hours 15 olugenzi otudde mu airport olinze naye kati wano tukutwala direct abantu batwala ebimuli ne batwala ebyamaguzi ne babiyiseeyo ne bikkirira UK naye kati wano olina opportunity okutwala ebintu direct tulina abadiaspora bangi nnyo abaagala okujja okulaba bamaba baabwe bajjajja baabwe kati tugenda mu sama embago zimanyi eza sama eze Uganda tulina ne graduation abaana basomerayo tulina abantu baffe abalina emirimu gye bakwasaganya so tulina groups nyingi nnyo ate nefeeya kati gye tutaddewo eno abantu kimanyi babuukinze ze leero jjo baŋŋambye nti 3 days after opening ng'abantu 380 bakabuukinga ticket olabye ebbugumu 380 by Monday morning nga babuukinze basasudde ekyo kikulaga ki ti abantu oba oli awo bakyagadde ate nga babuukinga mu advance nti kati yetegekedde Christmas November tulina aba November tulina ne January next year tulina aba November wano December tulina aba October akabeeyi kagenda kwawukanamu katya kakalungi nnyo kubanga eri abadde bakozesa flights endala naye kati omuntu yeebuuza kati ndi mu kusapootinga yawaka kiki ekinzijja kuba mbadde nkozesa okukozesa ey'ewaka Uganda Airlines akabeeyi ko katudde bulungi nnyo akabeeyi bw'otunuulira ennyonyi okutwala direct $7 ekutwala direct yes ati kati wiwe Entebbe London $7 kati ezo zijjawo wano nga kugenda direct lindako omunauganda ava wano agenda e London agenda $7 according ku dola bwetambula yes $7 n'obugwamu butono obw'omusolo kino kigenda kuba constant oba kijja kuba kikyukakyukamu ate kati depending wabe tulina peak season kati eno yammwe eno rate yammwe bannayuganda tulina okutandika tubawe kubanga kati lwala tutandise bulungi rate ejja kugenda erinnyamu wekka depending kubanga waliwo season gy'olabanga eri peak naawe oli musajja obimanyi bino ebyobusuubuzi nti nawe bw'olabanga kwegamba nga olusi abantu nga oli mu season yakukola ssente naawe olina engeri gy'okola ki gy'okolamu prices neziba nga ziri competitive naye era nga teziremesa nnyo omusaabaze nga zimukolera convenience kate bw'ola waliwo winter oluusi bwe mugenda mu winter schedules ezo na biki nga peak low season nejja olaba nga January up to March eyo season ebambi nnyo for airlines abantu tebatambula jjukira baba bakava mu Christmas baba betegekera kusoma nga ffe eno biki so olaba nga rates zikola ki zikkamu but for now nze no rate nze bwe mbaggwe oba n'omuntu atulaba eyo it's time
Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku 0752 108 4 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 203 602. Njagala kuzayo katono mabega mu otunnyonnyole ku ky'omulimi oli. Nze omulimi mpulidde Madam Shakira agambye nina emiyembe gyange njagala ogye exportinga naye sirina muntu nzijja ku Uganda Airline nenjisuubuza emiyembe ndi mu kwogera Munnayuganda ali atulaba ngenda kusobola ntya okwatagana Uganda Airline kulaba nti emiyembe gyange ngituuse London. Kakati woba kati olaba kirungi nnyo bw'ogenda ku website yaffe tulina enamba za cargo tugiyita Crane Cargo. Tulina ne website nga just yaki ya cargo. Era kati bw'ogendako era bw'ogenda ku website yaffe ejja kutwala ku ki ku cargo website. Oyinza n'okuwandiikamu buwandiisi omulimi ayinza okusaba omuntu n'amuwandiikiramu n'abuuza nti njagala kukola ki nina tons zange bwe ziti. Actually okimanyi nti oyinza n'okikolera egundi kasoba nga olina transport olina okikolera eka n'okippinga ebintu byo ng'onoobitrackinga ne ku website yo ku system. Kasoba bipakinga bulungi nnyo no contacting abantu baffe ne babitwala agent waffe n'abirecevinga Entebbe ne babiteeka mu warehouse. Kasaba nga olina paperwork wabyo na buli kimu gye biraga. Naye kati gwe olina kugenda ku website no contactinga n'oteekamu queries zo ojja kufuna omuntu ajja okuyambirawo instantly. Aye ne prices zaffe tugambe emiwendo gyaffe si mibi kubanga tumanyi tulina mandate nga national carrier obanga ennyonyi y'eggwanga okusupportinga ki abalimi. Ekyo kiri munda mu business plan eyatureviving oba eyatuzaawo nti mandate yaffe yakukuza export base ate ngeri tuli country nga ya bulimi kitukakatikako okusupportinga ki omulimi. Era ogenda okulaba nga ne volumes outbound ezifuluma munnange tutwala nnyo ebyennyanja bingi nnyo. Vakedo yo mungi, ennaanansi bazitwala nnyo Dubai ezo, emiyembe egyo batwala nnyo bbiringanya, batwala nnyo n'ebyennyanja nnyo ne raw materials endala nga kofi ebintu bwe bityo. Yes. Nalabye ku internet abantu abasinga nga beebuuza ekibuuzo kya empombo, enseenene, Rolex kubanga Omunnayuganda ava e London yeesunga agamba nti ebintu ebyo kituufu biri mu ŋŋambo ti omuntu wakusanga oluwombo lw'enkoko oba oluwombo lw'ennyama olimu ekinyeebwa ku Uganda Airline. Ekyo kibuuzo kikulu ng'ate kinsanyusizza nnyo kuba naye Bannayuganda kubanga basuubirako byabwe ekyejo kugamba ate oluusi ganetuna ne ngamba nti era ekyejo mulina kikolera ku nyonyi yammwe kubanga jjajja
yagituteerawo bakati bwoyo yakumasenene mwayi twali tunoonya tuwadde tunoonya omuntu asobola otupackaging ensenene eyo bulungi ku standards eza tuziza international standards eza health and safety on board nti nga teziyitiseemu mpewo zini crunch ezo nsobola nomanye kubulidde tugezezaako abamanyi bannayuganda ffe tusobola anything naye bw'ogamba omuntu leeti oyinza okusobola gezesa kunze bantu bajja nnyo munnango nze nsobola okukola kino ate kankubulire cruise ti bannayuganda tulina obusobozi naye problemu yaffe twogera nnyo ne tulina action kubanga nze ondaba nze nali ŋŋamba nze neewaayo neeyama nti njagala nve mu airline nga mbuildings omutindo oba quality nina abantu benkola nabo benyamba okukola ki okubuildinga ki quality nti gwe bwona asobola okusupplyinga Uganda Airlines osobola okusupplyinga Legacy Airlines nennene zino zoolaba ezikola ki ti bw'oba osobola okusupplyinga airline kubanga obeera otegedde omutindo gwaki ogwa airline internationally kati bwenzeyo nenka nti ensenene ezo twatandika ne tunoonya omuntu asobola okupackaginga obulungi nakola ka package akatono manyi tulina weight and balance mu airline industry tebaagala nnyo ate bintu binene nnyo kyaganga kantu katonotono tekazitowa osobola okukatika mu volume ennyingi naye nga tekazitowa okitegedde ti ate n'ensenene eyo tibwogenda wali ng'ocheckinga in oba ng'obookinga osobola ogiraba ku menu n'ogikola ki on request nitwala ate tufulaadinze nnyo ki nsenene abalala omanyi abalala tebazitegeera jjukira si ggwe weka agenda okutambulira kuki ku nnyonyi eyo tulina ba international flyers so tugamba nti eyo tukyanoonya muntu asobola teriiko naye akatogo kwekali akamuwogo nedda naawe ako kaffe tukakolera kaaba akamuwogo nedda kubanga olaba muwogo n'ebijanjaalo ati kankulira muwogo oyo muwogo oyo muketa oli mu kutukwata n'awantu we tubadde twebuuza ffenna olaba muwogo oyo omanyi nze usually ngenda nnyo mu tulina supplier waffe entebe eyo ow'emmere kati aganaga nti omwana muwogo ono naamukuteerako naye tasobola kuzitandinga gundi eyo waggulu eyo olwaja n'abeera nga time gye bamusavingirako akyali ki akyabuguma oba nedda nga akyalinga bw'omwagala omumanya weeka ng'akuumuuka ayinza okukyukakyukamu kati kiba kyetaaga emmere yeweekakasa mwendo oyo omulaba akyuka ne kala tetubimanyi ffe tubuuza bibuuze anti kati bogoyo oyo twalinga tumuteeka ku short sectors nga Nairobi kubanga tetwagala atabeereko for hours omulabe nga akukyusa eki omumanyi bogo yakasita omuggyako akyuka ki kale ate kati mmwe ababeera eva trigger happy okuba akafaana n'ogamba nti laba Uganda Land waliwo n'omuntu alaba capati n'agikuba ekifaana naga nti naye ng'erina paaki ya black naye gweoba osaka capati oyinza okukyuzinga paaki gy'oyagala ku capati wali okirabye eyo nti ebbala erijja ku capati si gwe okola ki naye Rolex kweri ate oluwombo abantu batugambye ku intaneti okwo lya ku luwombo ng'oli ku Uganda Airlines anti Shakira gendayo ngezi bagenda zikola naye olwo lujja kuba mu bizinesi nawe olumanyi baluseera kasita lubaako ffe kasita mutugamba nti oluwombo kweruli ejjuni kweriri olwo lujja kuba mu bizinesi ettooke libeerako mu katogo ak'ennyama nga ka breakfast ate naawe ettooke tebasobola ddikuwa ku gundi ku langi abajja kakanyala ate weetaaganga ki linyiga si kyekyo kati yo bali kuwa kumakya breakfast kubanga jjukira ennyonyi ebeera yakakola ki oluusi yakasimbula batandika okutegeera ne bakusaavinge bajjeko ejjuni weeriri ejjuni badde zinaddira bano nalyo liri triki liri mu ttubula lyaki omanyi tubers ezo tubers nzibu zikyusaamu kala okugjako maybe okasiiseemu mu butto nokarapinga mu gundi but that's a lot of work also ate jjukira babitukyajinga ssente kati jjunyi gwe nsooka ombuulire
wano gasangawa mu quantity ki olaba ne mukatale awo consistency gali expensive first of all ate oyinza oddigula nga baliyita batya nga terikuumuuka nga oliwotta so bye ebintu byolaba nga you want to play safe ogende n'ekintu kyokola ki kyona keepinga consistency ejjuuni noga nti jjuuni nsujju ate ensujju ebayinza ogikola mu dessert egikola mu dessert meteka sukaali namata biki negirirawo nekola ki tekakuwa n'entebe ojakatalamu ne bakakolamu oba ne bakakolamu sembe zako n'entebe ye ne bakakolamu nga kagundi ka appetizer ngaako oba sobola obukyusakyusamu kubanga buli ize bajjako ekikuta ne bakatransforminga then ne fruits muzibeerako fruits zo ezaffe weziri zino twagala muyembe mutabike ate guno twagala kagoogwa juice okimanyi nti bakola juice atalina tebatateekamu na sukaali watermelon nga tali mu sukaali ne bateekamu kokunanansi bateekamu ne buno obutunda bwaffe buno bumanyi obuganda so obuganda buno bwaffe passion fruit nabwo kwe buli on board tulinako ne bannange bbiya abo abantu abanywa bannange bbiya waffe wawano tumukolera wano mu Uganda era twagamba naye kiki tusobola okuteekako kati si biki bakoze ekinyeebwa kwekiri ekinyeebwa ekyempeke obusinaaka kwebuli bubeera ebinyaako ebiri ebyempeke ate kino ekyaffe ekya bokisi ekyo nedda kimanyi tekinaakutuukawo nakyo kimanyi kiina bakita bati emisoso gyakyo kimanyi naawe ekitegeeza mu airline muleka mwegendereza nnyo kyemuteekako kubaffe bye twagala ate abantu babeere kuba ku intaneti kyabaddeko luwombo lwe neesunga luwombo ne tugamba naye olugayi mu business class oluwombo gye luli nja kubuuza nti tuyinza obbateeramu oluwombo tulabe sayansi bwabwe engeri gye banakikola kubanga okukipinga oluwombo olwowombo ng'otaddemu oba akakoko oba n'akamonde yo sayansi njagala bambuulire engeri gye banakikola n'engeri gye tunaalusaavinga bali tukusalireko akalagala akaayi tulugire bwe lukuba akawoowo kuba kiyitirivu ekyo kaŋŋende nange ndabe oba tujja kukikola kubanga abantu babaddeeyo nga bambuuza titwagalako ebibala byaffe twagalako amatugunda twagalako biki ne mbagamba etugunda lyavaawo okulinnya ku Uganda etugunda olimanyi baagalako enkooge bannayuganda baasabye ebintu neffene n'ennyonyi ebejja kuwunya bulala ejja kuwunya bulala eyo ennyonyi munanga bannayuganda nze bantumye ne baŋŋamba bw'otuukayo tubuulize ku madamu oba saga ogenda okukyaza tunaalya ku ffene ku nnyonyi nawe ennyonyi eyo kubanga jjukira highly pressurized aircraft waggulu eyo circulation akawoowo ka ffene kanaawunya katya soka ombuulire naawe ne bakuleeta ne weesokoolera bana oyinza onyumirwa oyinza onyumirwa ennyonyi ya Uganda ononese nnyo namwe ne weesokolera ffene abannayuganda bagambye byagala byabwe bawosesi banazirondalonda tunafunamu batuteera muno bali abaana bakola emirimu ekyo nedda mbadde nsaba tusooke tukirinde ekyaffe ffene oyo tujja mutikka mu bberi ogende mwesalireko nga mutuuse eranda golaba oti fuluma nekifene Uganda Airline omwezi ogwokutaano egenda kubanga etandika okuflyinga tulina mukisa ki kwolwo betugenda oflyingako nabo kuba omuntu ayinza okugamba kangule katikati ngenda flyingako ne gundi owekitiibwa gundi kuliko ba celebrities bwe mwatuteereddeko for the first time eyo ninako abantu ab'ekitiibwa bengenda osangako oba baserebu bange oba for now tubaddeko n'abakungu minisita waffe tulinako abashareholder manyi tulina abantu abatukwatira shares ffe ngaffe abantu in trust tibe ba minisita oba
tugambe Ministry of Finance the works tuina trade kubanga trade agenda yeyogere nti waliyo nakatale musobola okujja ne mujjayo kino nakiri then abantu begulidde tiketi zaabwe goyagala flight egende ngeri half empty so tutaddeyo promotional fair abantu bagule tiketi by the way bajje basanyi gomanya kigenda okubeera ku nnyonyi eyo kuliko DJ mama kati ne in-flight entertainment system naye tugikyusiza tulage bye tulinawo kuliko movies z'Abannayuganda twataddeko koko katonotono ne Madam Shakira yogera ku movie neda omayi tukyusiza omayi kati kankubuulire tulinako ekina-Uganda omukyala Mariam Ndagigire manyi kati ffe system eyo IFE tugiyita in-flight entertainment system ennyonyi bwe bagikuwa kati in-flight system eyo oyina companies ate zo ezikwanyaganya ebintu omanyi some telecommunications oba communications okunyonyi zikolebwa n'abakugu kugamba abatali wano era nsaba nnyo nti nga mmwe abaana abali mu innovation muki singa nabe mutandika ku developing a system nabe mu Africa tubeereko ne companies ezo kati ziri eyo kati ffe bajja ne batuweereza ne tukyuzinga content kati oluusi content waffe we bajja ne bacontactinga cruise muyimbi oba azannya movie gwe n'oleega price n'egenda waggulu ate n'agenda eri ewaabwe movies bakola movies waliwo agitunda $50, $1, $2 agitaddeko ku cycle ey'emyezi 3 ennyimba kweziri bayimba dda kuba ennyimba ezikola tuzitegeera yes naye kati wajja gwe n'omugamba mbu buli mwezi $2 ndikigezazaako wano so ekintu kyenjagala tuveemu kubanga nti tuteekeko ku nnyimba zaffe kyetwagala tuziteekeko then price egende ngekola ki ngeyambuka so kyogezaako kugamba abayimbi bakalubiriza nnyo ne ba artist bakalubiriza nnyo content waabwe okumuteeka ku Uganda Airlines kati omuzungu kubanga nze sinze kucontactinga bali be bagenda okumugula bakola eki bamuseeko kubanga Uganda Airlines system yaabwe system kubanga tulina contract nabo kubanga ekyuma bye bakodinga content oyo tumanyi mu bisaako bakodinga content oyo ne bamusa mu ngeri gyesobola okufitinga mu nnyonyi ne bamuweereza then ba engineer baffe ne bamuteekamu muki mu system naye kati wa contact wa cruise oyina album bweti baŋŋambye bampeereza email yo to contacting omuntu nga sentemeka gwe n'ogamba buli luyimba $200 for a month golanga kiri visible naye mbadde ngamba nti mu negotiating in case oli contacted bagambe nti cycles kale tujja dukuba for the whole year sente bweziti mu negotiating so this time round tuinako ebine Uganda Mariam Ndagire yateesa nabo yakkiriza so kuliko ba something like that so wamulaba bwe yayogera lulinga musanyufu nnyo osobola mu contact nga ajja kubuulira so ate ku kyennyimba n'ennyimba kwetuli internet kikulu internet nayo genda kubaako mu economy ojja kubaako kwana awo mala osasule kubanga ako konkogedde nkimanya abantu be London bakaagala kuba ka internet yako anti kati olaba kati bw'otunuulira ennyonyi endala zikusasuza naye mu business tosasula okiraba so wano kigenda kubeera ekitya mu economy ojjako obujja airplane mode nga weebaka paka bootu nedda ng'olaba movie kina-Uganda ng'oyako ne ku nnyimba ne mu business kwekweka kati waki wano kutuwa ka appetizer temutuwadde ka internet awo bajja kuwayo maybe awange emu male bajjeko nga ntandise okuflyinga
kali oyinza okusalawo okugamba nti my 1 hour kanjirinde nga ndi mu 4th hour. Gwe amanya bw'ogikozesa. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So Uganda Airline egenda kujja. So kakati ffe bannamawulire kituleseewa, tekuli bannamawulire bagenda kuwerekera ku lugendo olwo okulaba ekintu kyonna kyonna nga bwe kigenda okutambula. Bannamawulire bajja kubeerako tukyali mu ntegekeezi. Beetaagisa kubanga ate ani anaaweereza eno. Beetaagisa. Okay. So ogambye prices za nseko buseko. Naddala mu season eno mwe tuli. Kakulu nnyo. Mu season eno mwe tuli manyo omuntu ayinza okuva eno n'akatemamu n'agamba baatugambye ya 700 ate Bannayuganda oluusi naffe tulina engeri oyinaga Uganda Airline baagambye ya 700 najja ku $1 naga ya 700 n'atutuuse eyo. Anyway, tuyina kye tuyita oba kireete ntya Abannayuganda ku internet babadde according kijjanga kyakujeregerera naye oba oli awo kidamejinga mukko kye twandisaanye okutubuulira olinagamba nti Uganda Airline batugamba bagibanya sente bweziti kakati abapiloti abaliko bayinza obutatuusa baba tebamusasudde ate kakati amafuta Uganda Airline amafuta. So such small things eno mu nsi tuyogera ng'ebijeregerera naye mwe ku side eyammwe oba ku side eno eya Uganda Airline kiri kitya ku bakozi abaliko era bali ku mutindo ki era beeteefuteefu batya okutambuza Bannayuganda. Kati ogedde ku nsonga nga 3 okujeregerera okwo kati oluusi kati kankubuulire olaba Bannayuganda nga ffe kati nze kaŋŋambe nga nze bwe ntunuulira kwegamba ensi yaffe ate bw'oba olaba nga bw'obeera exposed ng'otambuddeko ogera n'olaba nga Uganda, there is no place like Uganda. Well, there is no place like home. Nti ogana otunuulira ezo ensi ze weegomba. Nze nagendawo ku nsi emu eyo, how do they call it in West Africa? Nti yesinga okusima amafuta mu ttaka oneegatunda naye nga basi emmotoka zisimba layini ku petrol station. Wali okirabye you making any sense nti layini eri bweti ey'emmotoka naye ng'ate ensi eyo yasinga okusima amafuta nga nene nnyo nga bagiwo kati nenzijika neŋŋamba ni mu Uganda nzija ku petrol station nga waliwo bana neŋŋenda ku ndala nga sisobola kulinda bana basatu. Ola ekyo kyokka kikugamba ki? N'ogera nola nti ng'ennyaanya tebalina nnyaanya bakozesa za mikebe naye nga nze ennyaanya njijjayo nenjiteeka ne mukama nenjirya yonna neteekako omunnyo nentambula. I don't know whether you are making sense. Ngezaako kufuna. I'm building a story here. Why sometimes tuve mu kusaaga tutunuulire bigger picture. Novaawo waliwo era ensi eyo tebalabangako ku mata gana agaflowing agokamente n'onywako. Ice cream bamukozesa mu powder. Waliwo ice cream nga
bakozesa powdered milk ate nga aveeyo mu Europe. Tinawayo ono nenzija nengula amata gange wali mu pint nengateekako nenteekamu entangawuzi nenkola caayi w'amata African tea. So I can go on and on ku bintu byendabye neŋŋamba nti oluusi Uganda mugikwate bulungi oba tugikwate bulungi. Kati ate bwe baba bazizza baleese ennyonyi eno njagala tudivorcinga ebyobufuzi ku nnyonyi. Ngenda kubulira lwaki nti ennyonyi eno bw'oba ogipositioninze ng'ocheckinga in totunuulira nti nze ndi wakala gundi wakala eri mpagira gundi mpagira ono oyinza okutegeera nti nogwe wagira ono bw'oba ozze ng'ocheckinga in. No, tuba tusasudde kyekimu. Pilot alina okumakinga nti abakwata n'abavuga mu nnyonyi n'abatuusa gye mukola ki ate n'abeebaza oba crew ku nnyonyi mwenna basavinga bulungi regardless oba oli wa kala gundi owagira gundi oli wa byafuzi gundi mwenna ndikola ki. Kati ekintu ky'okujeregerera nti amafuta gaweddemu ennyonyi egenda kugweramu amafuta oluusi ne bagiyiya waliwo bagikozesa olina naye ekifaananyi ky'omu bbanga. Yes, n'abanga kati kambabuulire olaba East Africa eno erina national carriers. Wali okirabyeko ekyo nti abaana bagenda ne bagifuulanga ekyokusekerera ekiri awo gwoli okirabyeko. Wano wansi bannayibaffe wansi balina saidi eri balina wali balina gwoli okirabyeko nti bagitwala ne bagirengeza bwe batyo. Bamanyi omugaso gwa national carrier. Ogiraba eyo ne mugamba mbona ekola loosi ekola kiki naye gomanyi esente zetukola omwezi bagibanja ezikyusa anti kakati no kati kankuli any business bw'obanga okoze business bw'otandika business sooka ombuulira ni yali akozeko profit ate bw'otandika business neŋŋamba oba fe highest contributor oba kisinga okufulumya ssente zaffe mafuta ga nnyonyi. Ate sijja kugugwe nnyingiza bwe nti nina okusasula abakozi nina okusasuza emmere gye mulya nina okutetenkanya essente zange zenfunye neŋŋamba gwerindako kampeeko ono naawe nja kuwaako kubanga tulina contract sigenda kudduka okiraba. Naye ebintu bino ne mutandika okujeregerera ate munnaye buli lw'okuba akatambi ku airline omanyi kyokola ogidiscreditinga nti ayagala okugirinnya eri agamba this airline is a joke. Ba insurers balinyisa premium abatu insuring bagamba eno ennyonyi eri risky terina credibility nga next year ng'olaba premium waffe gwe tusasula akoze ki alinnye kubanga nabo tebagala kudiringa naki na risky business. Ate n'ekiyala ekintu kino ekyokugamba nti kati ffe ecosystem ey'Entebbe gwe tunuulira Ntebbe tunuulira kati njagala okuba kafaanani nti when we pull out that airline in the economy what would happen. Waliwo ekyebuuzizaako naye gwe kikuba akafaanani to operatinga flights 22 every day. Those are plus minus 77 departures a week times 2 kubanga juke when depart naye to operating ezo nnyonyi meka ze to operating in a week 77 times 2. So we are the biggest operator in and out of Entebbe. Actually out of Entebbe. Kati tulina ecosystem y'Entebbe awo gwe buli wootunulira buli hour waliwo erandinga waliwo ekola ki egenda n'Entebbe nayo tugifudde kiki kyeri ba pilots tulina ba expatriates bapangisa omwo bali eyo Entebbe eri expensive nze nange sisobola gibeerayo. Era mbadde ngenda kubuuza baani abatuvuga bannayuganda tulina bannayuganda olaba ennyonyi bwe ya closing bannayuganda bamu abamu baagenda ne bavugira ezo ennyonyi ezo ze mwegomba ezo
kati kyoyagala okungamba Abannayuganda bavuma ekyabwe ate nga bagamba bapayiroti bafu bakibi kyo bifu kyokka bapayiroti bamu ne bagenda ne bavugira ennyonyi ziri eri zemwegomba kati badda kubanga nabo baagala kudda waabwe bainvestinge wano ate bapayiroti babasasula sente nyingi ssebo kati gomanyi be bali mu ntebe ne balya ne banywa ne bainvestingamu ne bazimba amasomero ne malls ne zithrivinga yeyo ecosystem ne basasula n'omusolo ate ffe bwe tuyingiza omanyi sente zituyingiza tuyingiza $, ffe tetukyajinga mu shiringi $, ate yingirawa wano bantumye nkugamba ekirala ekisemba nga tunaatera okuba nga tumaliriza bantumye nkubuuze Abannayuganda bakooye okuva e London nga boogera Oluzungu ne batuuka ku nnyonyi ne boogera Oluzungu era kiki ekigenda obeera kubanga baako Omunnayuganda abeera e London emyaka 5 oba 4 oba 3 oba 7 oba 10 abadde ayogera Luzungu bawala bammwe baya Austin ne badda hi how are you baaga lulimi ki olugenda okukozesebwa ku nnyonyi Lugaflo oba Luzungu kati Lugaflo yeriwa lwe Luganda ng'oflowinga mu Luganda ng'oflowinga mu Luganda omwana abuuze gye baliko nnyabo bagenda babuuzaako ate omanya abaana abo bafukamira beemenyaako nga bakola ki takuyimirira n'akutunula mu kyenyi oba mu mutwe yeemenyaako ko n'akubuuza kikyokola ki kyobwe bati bali trained ate n'abasabaze be tetubayita passengers tubayita ba guests bagenyi maama taata kati bagenda babuuzaako mu Luganda babaaniriza ekibagenda kukikola Luganda twogera Luganda ku nnyonyi kuli andi kati kuliko n'abatamanyi Luganda kati tulina okugiragira bo bagamba be bagenda okusingako obungi Abannayuganda baba Abannayuganda kyembamanyike nebweru boogera naye wali eri mu kulinnya buli omu alinnya lulwe kubanga nakirabako ngagamba egenda Dubai yani anagirinnya naye ye Dubai ndaba eyabasuubuza eggwawo mangu nosanga nga oli agamba bandese naddala abasuubuza Dubai so I know how Uganda twemanyi naffe Abannayuganda nga bwe ekigambo kiba kingi naye buli omu yamanyi ensawo ye buli omu yamanyi engeri gyaddukanyamu ebintu bye so tugenda kuflyinga ennaku 4 mu week atugenda e London bwe tugenda bwe tudda ejja kuba ya kiro okay nga tumaliza my last question kiki tuwonyeza mu Uganda tuwonyeza mu Uganda time tutadde tukomyezaawo sente oba time mu nsawo ze kyetumuwonyeza ab'Eshengen tukoze tutya Netherlands bani bakubaka tulianyiza ogamba kati bwe bagamba London kuba London eri mu Europe UK eri mu Europe bwe bagamba London naffe aba Netherlands Germany biki byonna batubaze tujja kubaamu oba tuli London strictly kati tugenda kyetukoze tugambye kati soke tuyingireyo naye tuli mu nteeseganya ne airlines ezimu tezisobola okujja ne zibayuwa mu different points mu Europe tiwe tufuna partnership oba interline ne co-chairs mu Europe tugenda kufuna akujja e Gatwick weewaawo ne one time we tuli batufunye omukisa okugenda Heathrow kati akujjayo n'akusuula gy'oyagala ekitegeeza eno yala ntegwa Heathrow egwa Gatwick naye Gatwick eyo melting point ya cargo Bannayuganda ba students ngeko abaana bali e Coventry newa kugamba naye very good airport okukulandingamu ate ne congestion wa Heathrow omumanyi nti sometimes abantu bapreferringa kye naye era ekikulu tugenda London kale ebisemba ku lugendo lwaffe luno tusuubiza Bannayuganda ebyogeddwa ebirabiddwa ebiwulirwa ebirungi ebiri bye tugenda okuva mu lugendo luno nga tutandika mu mwezi ogwokutaano so tweyanziza nnyo Bannayuganda era tweyama nti Uganda Airlines ennyonyi yammwe ate neebaza mujagadde mugipatronizing omulungu bakiyita patronizing
nti mugisiimye ate mugiwagidde. Nsaba twongere bwe tutyo, tutambule bwe tutyo wamu, ate naye mugyagale, ate mugiprotecting, ate ne bw'olaba nti waliwo ebintu ebitasobye kwegamba waliyo channels z'osobola okukola ki okuyitamu. Nze wendi mbeerawo, aba customer relations webali, aba reservations webali, w'osobola okuyisa ki okunyolwako. Wooli naawe nze mbeerawo ate towansi kati bawe email yo. Bawe email yo gikweri ku website etali ya Uganda Airlines eyo nga bw'ogambye nti wooli no esookuba ya kampani naye oli kwasobola okuyisa n'agamba ddamu Shakira nakulabye naye ate kano ngenda kugikuwa njagiteeka wansi. Kale nti bw'oba olina queries but naye Uganda Airlines kwebanga bw'odroppinga info.ugandaairlines.com era etuukira wange. Fe Abannayuganda tutegeera nnyo nga nkamuwadde mwennyini njakuwa. So nange wendi ate twagala nnyo airline esemberera abantu kubanga yammwe manyi kasita buli bw'olaba ekintu otegeera ki kyekiri. olaba nga bw'ozze ne tu having a conversation waliwo ebintu by'otegedde nti lumonde tagendako olwa reason bweti. So mbadde nsaba ennyonyi eno nayo mugiwe omukisa ebakolere. Ate njagala mumanye nti ennyonyi eno ekyakula ekyali nto, nti route season zetuguddewo tugenda mu 17 eno egenda kuba 17th route. Tulina ennyonyi 6 tukula mpola mpola. So kiri tight ng'omuzungu nti kiri tight. So tugezaako obamatiza obasaabaza obaweereza, naye mbadde nsaba nti gana amawulire ge muwulira abantu abagezaako ogidiscreditinga oginyooma nti ebintu ebyo si birungi. Ate bw'obeera ng'olina omwoyo gwaki gw'eggwanga kubanga tunuulira nti bwe twali mu COVID mwali mutunuulira nnyo bajja yonna gye mwali era ng'olagamba nti eno ennyonyi yaffe esobola okukola ki otwevacuatinga ne tuleeta mu ggwanga. So neyanziza nnyo okumpa omukisa guno ssebo. Tweyanzege Allah abaweemu kye musinga okwagala mwenna oba Mukama. N'Abamerika mujja? Tujja. America mulabika muli ba next year oba ssebo. Kale mpola mpola kuba ne London tumusabiridde ebbanga ddene wona atuuse. So namwe aba Schengen ate namwe lujja kuba olwo nga bagamba nti ate kati Europe yonna tutuuka buli wantu wonna. But otherwise mwe bali nnyo kubanga ate namwe mutuwa akadde naddala okurespectinga emikutu gyaffe gino. Kubanga oba oli awo mulala yandigambye nti muntwala wako YouTube but feedback ojja giraba. Katusabe Abannayuganda information eno eyogeredde wano ereme kufuulibwa mu kintu kirala oba ereme kutaputibwa mu ngeri ndala. Information ebadde so clear ate ebadde nnungi. So gwe yandyagadde okutambula olugendo olwo agenda ku website ya Uganda Airlines byonna binaku ebiri but it's officially and officially made nti Uganda Airlines egenda tandika okuflyinga okuva e Kampala ng'ejja direct London. Teyeekona Netherland, teyeekona wa straight essaawa 8 paka Uganda. Nze nalemereddwa okugenda e London olugendo lwange olwasembyeyo because na flight gye nabadde mbuukinze ne batampisa bulungi. So nakwatiddwa nnyo ennaku nga ndaba Uganda Airline offices nzigule naye nga tegenda London. Kyokka nga nabadde ngenda era nagambye abakyala babadde balungi nnyo ne baŋŋamba kale Alan mulaba singa Uganda Airline weeri kati gwe singa oli kuli. Naye nzo ndi omu ku abasanyufu nti siva nnyo London. Ndi omu ku abasanyufu nti right now tusobola okugenda straight away nga tugenda straight to London. So mwe bali nnyo bayire ddala. Saagala kusukkako wano olunaku olwaleero nsinzidde wano ku Nakasero ku offices za Uganda Airline. Gwabadde amanyi wali kunga ku Victoria University nti we zaali zaavaawo oba zaavuddewo kuba nange we nasoose okugenda. So for now saagala kusukkako wano olunaku olwaleero. For now se bulungi mweraba.
Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.